bemanyi baba malala yazuura bino mu bisanja bisatu yazuura bino awo okutte wafu ate wano mulanga abatasaaga zino channel zolaba ez'aba dokita n'abamu abalangirako obulango batya. Nantwadde nabadde nkyagala okwebuuzaako ku mbeera y'eggwanga olutalo lwe tuwulira oluli mu Rwanda. Kakati Rwanda erumba Uganda. Kugwa abazirwanako ebintu bino olaba biyinza okuggwerawa singa Uganda esigala erumbagana Uganda. Ate nga musajja alirwanako edda gavumenti walijwadde magezi ki ebiriwo ebyo ekola etya tutekeko embeera empya. Mwenna abatulaba ku flashlight ekintu kya wano President Museveni ndooza yalinga nga menta wa Nyerere bwe yavaawo kitegeeza nti omuntu yakula ne Nyerere yamu mentalinga mu politics mu mbeera yonna ndooza yali President Museveni Nyerere na mentalinga President Museveni. President Museveni yaleta Sudani okulaba nti efuuka kyeri kubanga singa yaganta isano bya kulwanyisa galanga teyandibadde kyali n'okulaba kati nti kiri ali kyali. Congo okutwalayo Kabila okujjako mu butu singa yali President Museveni Congo teyandifuuse kyeri. Rwanda singa Kagame President Museveni yavaayo n'ayesaddaaka n'amuwa ebyokulwanyisa n'atuwa n'amuwa amagye Rwanda teyandibadde kyeri. Kwegamba abantu bonna n'ababibiita mu kusooka n'alowooza nti bajja kutuukiriza ekyo kyayagala naye bwe bamala okutuuka mu nsi zaabwe aye ne bamulyamu enkwe. Olidde Kagame teyandifuuse kyali si yali omulwanyi ennyo sigamba nti nze siraba kanda andaki ya Kagame. Olidde twali mu nsiko bwe twava mu nsiko yatandika kubeera director DMI okutuuka yaddayo ewaabwe. Sala ne bwe twali tulwana Rwanda salabako ng'akutte mundu ng'akomandinga Olutalo nti yabeeranga Kamukuzi ne Nyamuvumba. Olidde tukube mundu yaffe yakeerege ne tutuuka ekigali n'alyoka avaayo. Olidde yajjanga buzi n'atubuuzaako awo n'okulaba enkotanyize bwe zifaanana biki n'abula. Olidde tukube mundu ye Rwanda. N'olwekyo kugamba tension eriwo ku Uganda ne Rwanda eriemu. President Museveni yakimanya nti olutalo lwa Kagame lwatandika Kisangani. Olidde n'alagira agobe Mayombo ne Kazini mu majege. Olida ebyo na President Kagame n'abimutegeeza. Abantu ba Rwanda bataka okuddukira wano bakayumba Nyamwasa bayita wano Fuluma Mupenda nali nabo mu safe house nga bansibye nembeya nabo President akimanyi. Olidde n'olwekyo Kagame n'amuga lwaki abantu bange batolokera eyo tobanziriza lwaki obakkiriza ne babeera mu Uganda paka President n'akwatibwa ngabo manyi tuno omuntu bamulistoringa mu nsendala bafuluma ne bafuluma okujjawo tension eyo nti abantu babeera wano kayumba ne bagenda ne baddukana nafa abali wa ewuwe nga Antonio Chakabale Kabali Captain Kabali Samson San Mande ndoza mulaba ali Sweden yi alemera yagamba tajja kudabala basobola okuddira we bali abasasula. Olidde naga mugende ebyo byaliwo babalimbira politics bichi babagamba ba PRA n'abasonyiwa naye akwatagana ne Samson Mande yagamba tajja kuva Sweden kubanga omuntu gwadda n'amumanyi bayingira bonna kwa 27 amumanyi ajja mutta ye yagana okudda yagamba ajja kuddano nga Museveni avudde ku ntebe era jali Sweden. Samson Mande bye bye. N'olwekyo bantu fe twalwana nabo differences zaabo tezikwatako kubanga abantu ayi nabo bali bafande baffe basajja bava na Tanzania naye olaba nti lazima waliwo ekiriwo wakati awo naye nga atebe bantu byandi batambula nabo obulungi nga President. N'olwekyo Kagame ebizu bya Kagame ne President byatandika Kisangani. Fe twatuusa Kagame kosi yali agenze kame kati yagituukako yandi tiyamaliriza n'akomawo akomandinga Olutalo ne tulwana Olutalo. Bakayumba Nyamwasa baliwo bandugute Kalisoliso baliwo Banyamuvumba baliwo bajire baliwo basajja bakobi b'emmundu babunyenyezi bani naye basalawo ne bayite Kagame akomandinga Olutalo lw'e Rwanda. Ekitali kibi kubanga izamanga ge batusizi. N'olwekyo kati bwatekawo tension borders sibye takiriza muntu genda mu nsi ye takiriza Bannarwanda kujja mu Uganda abalokole bonna abagobye bayingidde Uganda juzi mu Gufuli yagobe emitwalo 10 mu gwanga ya Tanzania. President Museveni Kagame n'agambe wange wajjula tebajja
President Museveni n'abawakagera wonna tenti ziri awo amatundubaali n'abasenza webali kubanga talina kyakkola oyidde same blood same mother biki origin bantu n'abagaba babeeraawo era Kagame yabagoba kitegeeza ki genda mu Congo Eastern Congo abahutu abanyamulenge abaki bonna baliyo Kagame yagamba abo tebajja kudda mu nsi yange olidde kakati kitegeeza ki kitegeeza nti waliwo obuzu twali tulowooza nti no Rwanda egenda kutereera ku ntale zaabwe ezaaliwo ezaleetera abana Rwanda okudduka mu 52 bajje mu Uganda muteesa abawo obutuuze wane waffe mu Uganda kubanga wana abana Rwanda wolaba nti abana Rwanda be Uganda kati Gasumba agamba bamuvandimwe olidde simanyi waliwo omuntu weggwange ddala agamba nti ndi muganda we Rwanda olidde naye wano abana Rwanda abali mu Buganda aba Uganda encho jakuira nti waliwo abadinka aba Uganda abasomalia aba Uganda abakongo aba Uganda kugamba kyekyo kikulaga nti maaso tujja kuba ne olowooza Uganda yafuuka dumping site y'abagwira nze gambi wano mu Uganda waliwo ekitundu kyemmanyi simanyi bane security ekimanyi mulimu abakongo mulimu abaitulia mulimu abaki mulimu amawanga gonna galiwa naye simanyi ekitundu bakiwamba kyonna tuli kiri mu Mmengo muno kakati tuke Mmengo awo simanyi ku nyumba za kaluga bawo flat genda wansaawo naawo awo bawambawo osanga amawanga noka bano bokere koga bali mu nsi ndala nze ndeba mu Uganda bakola mudda Uganda endala ey'abantu abalala naye kwegamba ebyo bikulaga nti we are not safe in somehow kubanga kati abantu abo tomanya bava mu nsi zeewaabwe bajja naki bayita mu makubo amatuufu okuyingira muno oba kubanga kati Congo erina ebizibu byayo olira era kyobulamu Tshisekedi president wa Congo agezaako akwatagane President Museveni balongoose most Eastern Congo yonfu olidde erimu abanyamulenge erimu balebo ba Congo erimu balebo ba Rwanda erimu biki ebintu biri awo erimu abalebo ba FDF kugamba Congo awafu ogenda paka kwa Arua era ndo juzi bakola ataka West Nile nolwekyo kugamba Ebya Kagame okujja ku President Museveni omuntu yakukuza omuntu yakutuza yes omuntu bwokula oba okuze kituufu oba okuze Kagame yakula naye yes kubanga yayesoka namuyita my boy yes nga bayino mutamu omuyita omutabani olidde is boy kubanga yamugurumi yamufula kikyali olidde wano ko obote yagana Rwejema nagana Kagame nagaywa tusi wa foreigners President nga Minister of Defense nagamba no bana abantu ne bambera ku lusegere nga ba bodyguard be ye n'ababeezaawo nengo bota abaganyi mu system ye kitegeeza ki yakyo bola bantu mugenda mu nsiko yabataka ku list mfana abantu bange olidde tugende mu Luweero tukube mundu then later mujja kugende wammwe era batuuka wa era Rwejema naga yebuli yayoga nagamba am refugee I have to go home ngaba komande balowooza asaaga yenga babera mwame kansa gama am refugee in Uganda basefali bagamba afande no don't say like no era kimanyi wano mwogera bingi nazino lanka ze bampa balowooza nti I don't mind. This is not our country. You go home. I'm a refugee here. Ngakata amani atenga president na akakola ki. Koko gedde kamaze. Oyide yatukiriza mission na yate mubanne bamulyamu olukwe. Atenga gwe ali bodyguard wa Rwejema. Mukama wange yafasi nga Rwejema wali singandi Rwanda. Kisirimba. Olira. Kuba yali ategeera msa yali muntu mulamu goizo ga Muganda. Olide. Rwejema tiyasiba kuwa no muntu n'obu. Olide. Era Rwejema yali agejjeri berenge ejjeri eggwanga. Ng'alwana bikyentalo zigwe biki. Ne olowooza wana abachali tebali mu kabadia kutubuzaabuza. Waliwo tension eriwo. Waliwo eriwo. Weri tewali kabadi kati President Museveni Rwanda ajagaza ki. Uganda eryoke naye lwakuba nti Kagame obwongo bulimu amazzi. Iyi naawe. Yes. Pilato. Kuva mu kutumita Pilato. Mwamutanga Pilato. Yeyo balonda group bonnabo yali abonoonye bonna funga huyo. Sibo mwana w'omuntu omusibiraki. Gomayo kiri mu Rwanda eyo. Rwanda bosanga ekisasiro kironde. Kamera ekulabe komera. Rwanda Kagame alina komera eriye Kanombe liriye mu lusozi. Bwagala let me to go and talk with Jita. Na avuga convoy ye na alumba. Kwa koro mi Jita. Are you ready to say something?
Muzeyi okay if you are not ready take him back myezi 5-6 aliyokadde waliwo omukyala yali amwesimbako ku bya politics teyamusiba nesimbako ngani nze ne Kagame bannesimba tebakwesimbako bajja kuziika mu State House kwegamba Kagame alina problemu ye n'ensi ye y'e Rwanda kati Uganda twagaza ki President Museveni eddagala alina balina ebyabyo tutamanyi eddagala weeriri nze mbadde bali mutukyusa tulowooza eddagala weeriri ajja kudda mu layini kubanga tujja kubeera bwetyo ensi z'ebweru zijja kuyingiramu emanyi kati ebintu biri international ensi zijja kujja obuze why odilota border n'ogisiba for such a time period eggwanga ku ggwanga n'agamba sina kyenjala Uganda kati nakoze enguudo zange Tanzania yakola enguudo eyo mazze zigenda Tanzania babu kimu kyali kiti okyalaba emmotoka empya ziyitawa simanyi bisi byonna byali biyita yabigamba yagamba mbu yeyemalirira teri kwemalirira olidde alimba abantu balina okutambula oli muna Rwanda oli wano ogende eke Rwanda ewamu omuntu oyala genda Rwanda vano ogende Rwanda kyetwatumanyi era kyo ba president mugenda okuba Rwanda twagamba yes esaza lyaffe ligenda kuba saza lya Uganda Rwanda oya brothers olidde bakulidde wano basomedde wano kati French yali mu Rwanda eyo kati yatekayo Ruzungu simanyi yatekayo nimichi kwekambulaba ali disorganized naye kwegamba nkimanyi President Museveni will settle that matter akimanyi their brothers bamanye ebyabwe oba kuteka bwa kabaka bichi babuteeko kideli addewo bakole ebyabwe kiteko waliwo bizibwawo omanyi kati culture nazo zina kyeziyamba toza nganti obugabe tebina kabaka Rwanda talina kabaka why abantu babula bakulanga miti katate gove Rwanda ojofukamire kabaka Mutebi why ovankolo ojofukamire Buganda nti batuyise Buganda notekamu emisana nogende mu lubiri tuddu woti gende eyo kyekamukuzi there is something wrong omanyi bazoganye empya culture ebyo simanyi kabaka bichi bati waliwo kikiyamba kubanga abantu mukulanga mumanyi culture yammwe wefaanana nekale abantu bonna bakulanga miti olira ojolabe wano western ebasinzo kola na ebintu ebikyamu okusala abantu kola bichi abalala Rwanda simanyi batadde abantu ewaabwe yasaze omusajja simanyi bichi yamusazeeko simanyi obusolo omutima bagujjawo because culture yaabwe tebazimbye toza kunganti wali bugabe why bajifole gasonga baliwo mugundi abadde obalije why kugambula waliwo barija wa prince waliwo kitawanyaawo wakati amawanga abiri ago era bagala abantu baddemu okufa abantu bafe Rwanda abantu bafe Ruwero abantu bafe Rwanda ensezi ebitundu ebi abantu bafa kati okumala wekyo Rwanda abantu babonabona mu refugee 52 baze wano mu 90 myaka how many years kintu kiwanvu oli mu refugee oyine wamwe abazadde bonna basanga bajjajja bafa dabala bafira ne mu refugee wanaamini najje wana bana Rwanda yali akoze atake yasooka negano kuyitamu aberwanda dibajja ate kati amini bichi nakwata abana Rwanda bonna abatwana kapiripiriti nali eyo nensanga amagumba we bafira abana Rwanda Rwandese they died in nakapiripiriti amini nagamba kale bamugamba nja kuwamba gwanga lya mwekale nayiweyo ne bafa yasagane zirya oide bagene badanga mpola President Museveni n'abayamba n'abayingiza mu maje otalwe Ruwero obachovola Museveni yagana amini okudda wano oba ebimu ku ebyo yaine palanaze ndana amini but tiyamufuga kwa amwamola naki yamukola ki nante abavandimwe bali fere tuina buzibu kubanga amini yayamba abana Rwanda babunyenyezi bali maje ga amini tatukirize Rwandese are part of us 10 ku 10 ne wano waliwo abantu baayo era Kagame bwe yatuuka ina agamba omunalanda eni agana okudda talinye ku ttaka lya Uganda lya Rwanda nze nali muri kodi list yo nangi manyi yaba na Rwanda abamu tebagenda tebamanyi okuba emmundu olira ne basigala wano Kagame n'agamba lutaluwedde abasigala Uganda kemudda ngenda kubasala aba ne bagamba tetugenda wa pirato we bali wano we are brothers ne kati tension gyatekawo nkimanyi President Museveni tatudde ekyajja kisootinga eddagala alina olidde kuba tojja gandi Kagame atusinga okulwana biki no ki nyonyi tanka biki olidde bwagamba nti mu ntalo yes tugende ku ground naye nga tekisoboka olutalo luli political naye nga ate lubonyabonya bannansi bubonyabonya Uganda
abantu bali ku borderline bobonyabonya ne Rwanda abanyarwanda abali babo okulosinga ne bakwata bwagamba wayise wanti bakwata wachi bagenze Uganda iwe spy oli twenza kudira gwanga noliko bamwe edini ti abalokole catholic born again mugende bona bali mu Uganda wa you make your research you will see churches are zonna those are the people from Rwanda why I agree with you Uganda lwecho ekintu kya Kagame nkimanyi President Museveni tatudde lwakuba tayagala bintu bimu kujja mu public abantu bategeere weakness wa weri naye nkimanyi anoonye eddagala lya Kagame olidde kati emikono gibere kolo Kagame is not seen why atenga bali mu kintu kyabo intale we basomera ne Rwanda ne bazimba ntale school President Museveni lumu bali basonda sente wano mu ntale gye basomera bonna President Museveni alita milioni 510 Kagame nalita binameka olidde kitegeza bazimba ki kintu kyabo okay kitufu kinti mukolo jita omanyi tuyinza obutasukka nonako olwaleero naye nga ze kyendowooza nti obudde obusinga buli mbeera etera okuba mu ggwanga ebaako n'ensonga lwaki weeri nze si okay nze neebuuza bwebuuza era mukulu tibaala bw'olaba ka vidiyo kano toyomba omanyi tosaafa n'embiranye ku bantu babiri nga tekuliiko nsonga ebisookera ddala nze manyi zitera okubeera entalo ezo bbiri mwano mu Africa bakazi n'abasajja na ssente oba bayenda kwomu simanyi kale n'olw'ensonga eyo bannaffe abatulaba mbagaliza okusigala nga muli ku mpewo mbagaliza okusigala nga mutuweereza mbagaliza okusigala nga mutugoberera Sergeant Gita okwali Sergeant Gita ajja kuba awakiri mu which program emu nenga byonna tubikola lwa nsonga kusaba kwammwe kituufu singa temwayaga bigamba bimuvaamu singa toli ku mpewo zaffe ssebo ali eyo nga alina akakiro k'omucere kampe alina akakiro kakawunga kampe kakiro k'ennyama kampe nze sina buzibu nja kubeerawo paka lwe natuka ku kirungi naye ng'essubi ewa President Museveni liweddeyo myaka 17 byansubiza singa nakola bilioni 4 wabanga tebasobola kujjako milioni 5 babiwe Gita transforming life yange kubanga nabeera mu komere myaka 13 for nothing because of open criticism nolwecho era kyekyo ati muveyo munyambe yambe ayambye kino nezimbe mbere weroke ayaga please kindly era njabasabira simu bubi mu bulungi werekereze Gita beerawo akasawo kakawunga kako Gita kamugulire teka wali amoke abana bali eyo ankubira Gita some number yojiso esimu yange 0701 308 311 0701 bisatu mu 8 bisatu 11 ereta amanya ga Betty namanda kale toyanze get tusimira ddala. We really very happy for you guys for loving us, for sharing our programs, for liking us, and keep on subscribing. Where you find that we went wrong, we apologize, we are sorry, but we are here to serve the world, we are here to serve Uganda, we are here to serve our nation. May the Lord God bless you. Take care of yourself against COVID-19. See you next time if all goes well. We love you so much. God bless you, and bye-bye. bemanyi baba malala yazuura bino mu bisanja bisatu yazuura bino nti awo okutte wafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel zolaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya